ekizibu kya Buganda mu kibuli President Museveni nti abaana baffe nabo basomi babawe emirimu kati mwe mudde eno nga mumwekwekerera nze kimugamba nzeka mirimu gye muba mumuteeka ku pressure let us balance in what job sharing kubanga nze mutawali wange yamaze masters mu biostatistics mu zammwe simanya munange batugobye kati mugenda kubeera ba copy pack ensiro erigwawo ani agule takeri abantu abasomi ne bafuna sente abantu abakola ne bafuna sente sibe bagule takeri ni wangambi yagala ni manager naye manager mwetaaga by the way naye netaaga myaka ana plus bantawanya oyagala manager njagala manager I prefer woman with experience of more than 5 years nga managing a farm enene tajje no ngaloza agenda ku managing enkoko asatu biki tulina ebintu mu nkumi ayinza okujja ng'agamba nze ngenda mabikaziwe kubanga bangambye enamba muwe yiyo batawanya bajja kunsumbuwa kaba kuntawanyize bawe ya bawandiike comment ku gundiyo nze nja kukubira nja kumanya atuwandikirawo okay tukambawe email bawe email yange eri rodnab2000@yahoo.com obagamba rodnab2000@yahoo.com application egiwereze okwo ne CV yo rodnab2000@yahoo.com mwami kwezi n'abakozi bennyini waagala n'abakozi mbagala naye njala bali disciplined sagala bakozi nga bakukwata jembe bakozi bakola bonna abejembe abaletera ente ebisagazi abagenda okukola kino nakiri guno naguli mingi emirimu mingi twetaaga abakozi nga bameka 10+. Mulungi omulabi w'emikutu gyaffe gino nate nkwaniriza nnyo mu programu yaffe ey'olunaku olwaleero mwenkyaliza muganda wange Moses Kazibwe omusajja omulimi omulunzi ate omusuubuzi bwenkyaza olunaku olwaleero nga tugenda kwogera ku by'obulimi tugenda kwogera ku nsonga y'emmwanyi naye nga tugenda kusooka kwogera ku nsonga y'ekisagazi kino kigwa Tamara ekisagazi kye kimu kubiyamba ennyo ente okuvamu amata amangi nagambye nti nno ebyobufuzi tujja bitambulangamu naye ate nga bwe tuleeta n'ebintu ebiyigiriza abantu okwekulaakulanya tuleme kutunulira byabufuzi byokka so n'olunaku olwaliro nze ne mwami Kazibwe kasita namanya nti ayina ekisagazi ekyo nemanya nti ate ne bannayuganda bangi nnyo bali mu mulimu guno ogw'obulimi kwe kwagala tumuliti sebo mwami Kazibwe nange nsanyusa okukulabako ekwezo ojja kundeetera obuzibu ate butya kubanga abantu babadde tebamumanyi ate naye kati omusajja onfudde serebu kyabulabe nnyo okufa ne information kyabulabe nnyo kubanga towandiise bitabo nze mpandiise owandiise kirungi being brought up by a single mother naye kijja kinatera okujja kati ekizibu abantu baffe si basomi nnyo ba bitabo naye ate bawuliriza n'okubiraba ne babiraba so bw'ono bakubira mu bitabo ne kino kijja bayambako okumanya sebo buuza kuba tulaba abatulaba ku mukutu gwa mwami Kwezi abantu ndabye comments ennungi okuva twatandika okubeera naawe okuviira ddala mu buzibu paka kati ate wetugenda nga twogera ebintu ebiyamba abalala kubanga osanga oba oliawo ffe naffe tulina information gye tuyinza okufuna ku bo omanyi bwe muwanyisiganya ebirowoozo no man is an island. So even in the Bible there is somewhere where they quote that you are because I am. I am because you are. Oli kyoli kubanga nze nange ndi kyendi kubanga ggwe. Omanye ensonga wano wenyini wetutudde mu TV yo. Senga sigwe sina maanyi. Ate nange senga sizze. Ate nandi kyaziza. Okategedde akantu. Simple. Nandibadde ntulanzeka. Mu nsi muno buli omu yeetaaga munne kubanga ne president senga tatunoonya ku ballot. Kituufu. Okategedde. Maanyi ge gali muffe. Owedde ali kisolo. Amaanyi ge gali wa? Muffe. Naffe agage nago gali muki? Mummwe. Without us. Ajawa sente. Tewali. Za spending. Kubanga ngwe taxpayer. Mwami Kwezi nkwebaza nnyo weebale okubeera nga wanjagala lwa mazima ate tuli ba muziro gumu amina tewanjagala lwa mazima kati nze wano okutegeeza bannaggwanga bannaffe nti ekintu kyonna ekirimu amazima oli ne bwakiyira ki ne bwakiyira amazzi ebiddugala era kisigala ki kyamazima mpozi mwami Kwezi oyogedde ku kintu kya Guatemala tugenda kwogera ku nsonga M23 Nyisagaze ekyo nkyagala nnyo. Nze nga nkyaddayo mabega ku kintu kyegambye you are because I am because you are. Tujja kugenda waawo kuba mmanyi oyagalawo. Naye mwami Kwezi okujjako nga gwe oludda ogendako e Kasanda.
abantu ba generation yeno batutimaye batulyazamanyiza lwansonga ensi yonna gyeva ne gyebuliraga ne bwebera China ne bwebera America abavubuka be bakola emirimu bwe kiri naye Uganda ensobeddemu nti natanatula P7 atandika kugamba nze bwe mmala okusoma njagala bwero C5 anti mwe muli sente kati tezirimu ebyobufuzi wali ez'obwereere ezitali za kukolerera siza bwereere kati gwe waliyo LC5 chairman omubwati alina biliyoni ya worth a billion tasobola kubeera nazo kakati kyetugezaako kugamba ebyobufuzi bikubeezaawo buki bubeeza naye obwongo babulina naye ne baayinga ku kintu kimu byaki byabufuzi essaawa zino kyolabye ekisolo abantu nga 8 besimbye kafu position kagala omuntu ki edda nazi kuno bwe twalinga tulaba ebyobufuzi nga bwe tuzze tukula abantu tebasukka 2 okwesimbawo naye nga mubaamu omunafu omu n'owamaanyi ki naye kati mubeeramu abantu 7 naye ng'agenda okuwangula ali ki ali omu naye kyenjagala okutegeeza bano bonna baspendinga tewali ataspendinga oba atagenda kuyitamu nze mbimanyi ffena twaspendinga nze nange naspendinga sente kakati wuliriza nze kyekintiize nnyo ebyobufuzi abantu babadde ng'ebbanga ddene bampita ngende nesimbiwe butambala of course wengenda oba oliawo nange ndimu amaanyi naye kugamba ogenda n'olaba bw'obagamba nti kale kanzije the next phone call you receive mwami Kazibwe nkulamusiza esewo gwani nze Majidu wano ndiwe ekibibi naye omwana wange bamutadde mulago kanse muluma nga kibi munnange nga bw'ona osaasira omuntu nagamba miliyoni 45 kati bosi oluvannyuma lwo kasitokkiriza bosi kasitokkiriza nti nzija ebyobufuzi era mbasaasidde naye kati kyetugezaako okugamba nti ensi yaffe n'ensi yonna abantu olaba bwe tutudde wano abantu baalidde dde ekyemisana kituufu wano ndi kofi wuno tomulaba mulaba kakofi kakati ne kamera senge kalaba kakofi kakati nze nkanywa kubanga mwe babasiriwaza nti kofi ekubisa ki omutima ndimugwe babiri ndimugwe babiri ate gwe tokanywa bakuweyo kakofi sigamba nti no sikanywa nisi nakafuna tokagala kakati buli mwami Kwezi tudda ku kiri ekyaba ku kakofi mbusikagala sebo kambagala babala bakalete kati kino kyembadde ndiko ekyokulaba nti abavubuka be bali badde ate batuyambako mwami Kwezi abavubuka be babeera amaanyi g'ensi yonna ne bwe ziba mmotoka era bavubuka empyera ye muvubuka emmotoka empya yebe ey'amaanyi okusinga eki enkadde okitegedde zifo ezikozeeko essaawa zino simanyi bwe bakikola kubanga tebalina ssente ate bakaaba emirimu bakaaba emiki emirimu ate si bakozi kati nno basajja battu mbasaasidde nti emirimu weegiri naye gino nagyo ne gyetulumba e Bulaaya ate bo bennyini be bateeka ministries zaffe ku bunkenke ne pulezidenti yennyini ne paalamenti newankubadde nga ffe tukola risaaki nti ate ffe tugenze Dubai omusajja ansindise ku kizimbe enfudde anti wagamba ewali omulimu omuki omulungi naye nebwana emirimu emirungi weegiri senga tubeera n'empisa actually ekiseese obuzibu abantu tebalina mpisa kyekibasinza okubajjako emirimu obulamu bwonna mwami Kwezi bulina step waliwo step y'omusajja okufuna omukyala actually sinamufuna step ey'okumufuna omulimbalimba akukkirize eyo step oyogedde ekigambo ekituufu mulimbalimba abakyala bonna tulimba balimbi eyo step anti oba okyali mwavu omuntu yenna omwavu aba mulimba kati bw'omulimba najja n'omugamba jjajja wange nze yalinako emmotoka 3 biki naye emmotoka za jjajjawo mu reality ziba zizo oba za kitaawo ate n'ekya kitaawo tebaki yiyo kubanga ne kitaawo alina nnyoko ate n'abaana abaki abalala kakati omukazi n'omulimba n'omala n'omuyingizaawo n'akkiririza bukazi watu n'afuna olubuto it's a process nawe ne lumala emyezi 9 mu nnaku 2 tazaala lumala emyezi emeka 9 kati emyezi 9 omwana ne mukubawo omwana atandika okugenda mu ssomero ng'awezezza emyaka 3 process etambula senga tetukkiriza process ya life
we Africans abazungu bo bamanye byabo batuyita nako kati ne bagala n'okugenda advance ate nga beekooye endowooza n'okuzaala naye ffe Africa bwe tuba twagala okuzimba Africa bwe tuba twagala okulakulanya Uganda abantu bagambe nti mu Uganda mulimu $1 billion 17 tuyita kutambula step by step. No process, we must accept the process. Kati olabe emwanyi emwanyi kati enduulu zivuga naye ffe nze kuva ku jjajja wange number 1 yes coffee grower ili Butambala number 1 entangabuuzi Butambala okitegedde kakati abalala babiraba buki bulabi kakati babirabye kati saawa zino nina ne bakwano wange bava mu west oli angambye tompayo emiti 5 je gisimba yika mekatamanya na biti 5 anti nkunyumiza kakati buli omu kati oluyimbo luliko coffee neche tugamba bagirime yes neka tugamba kati senga twakikola luli kyagandi badde makula kakati kyengezaako kugamba process eno gitugamba process ya life are you seeing even politics within the politics there is a process omuntu eyasooka okubeera kansala kwero C3 bwajja ku district bamulonda mangu banga babamanyiziza ki amaaso ne byakola bimuweesa ki akalulu kakati bwabeera C5 kimwangwira okufuuka member waki wa parliament. Are you getting my point? It's a process mu bintu byonna bye tukola mu bulamu bw'ensi bwe tutakkirize God is processing. God is what? Processing. Kubanga mu bintu byonna bwe olibanka okukola ekintu kyonna nga tosoosezza Katonda obeera omala buki omala budde nje nagenda kumira mwajo naye nze nsooka kutaanya kino ku baana abato bamuyita bajenzi abaana baffe abazadde mwami Kwezo ina abaana abenkana n'abange tusuuliridde abaana obutabufunirayo dakiika 5 kubagamba nti obulamu bulina process gye bulina okuyitamu. I tell you something omwana wa Kwezi n'omwana wa Sudiri bwe beesanga ekabojja ku ssomero kati omwana wa Kwezi tayagala kubuulira wa Sudiri weakness yaabwe okategedde kati omwana wa Kwezi atagamba Sudiri ati mtu enkana tata wange mukwano gwa Dangote actually Dangote kojange ateekawo embeera mu kifo ky'okugenda kuwa Sudiri amuggyeko idea amugambe nti omanyi nti when we had a bank when otegedde amubeko idea kati kyekirulemesa wano kati nzo manyi ndi musajja mugezi bino byegamba biva mu bwongo bwa musajja mugezi okitegedde kyegamba gwe omwana w'omwavu baba bakuba waaboobo nga okutuokunkumula waaboobo nga gwe omunaku okutuokola ki okunkumula baba buli wa Sudiri gwe Wakwezo ne Kazibu okutukola ki nga okunkumula nze abaana bange bwe nti bwe mbalese actually episode ezinaddako abaana bwe baba bakomyewo okusomero nja mukuleterako omu omusangeko obusanzi si bya kamera omulabeko ogambe nti Kazibu okuziza omwana buli muntu yenna asanga abaana bange amamba you man abaana babakuza otya omwana akulengere nafukamira empisa mpitirivu ekyo so kati bwe tuba tukola ebintu byonna bye tukola obugagga tuwagala obulamu tuwagala maybe n'obwa president tuwagala maybe n'obwa member of parliament tuwagala naye tukulembeze ebintu ebyo bibiri empisa ne God is what? Ne God is word processing. God is processing. Enteekateeka ya Mukama guno omuti guno olowooza gwakuze jjo gutambula mpola baguleeta nsigo ne guba mu nsigo ne gufuuka omuti kati bali tugulyako ate biki bibala processing. Ne Uganda yennyini ensi mwentudde my motherland Uganda naye kuze mpola mpola no bwe tutakkirize processing tekuze mpola ensi yonna we tulaga Israeli bagizimba lumu kati bali mu jikuba ate baddemu bazimbe kakati kyengeza kugamba ffe tuli baana ba munaku tuli bwana bwa mbaata Abafirika ne bana Uganda twetwale yes we tuba tulemereddwa n'abakulembeze nabo batukkirize we tuba questioning nti wano muganye lindako wano si birungi titwekuba mpawa tetwetama amajambiya bakkirize we bagenza obukyamu nze mbabuulyabuuliza ate sitompakanya tubagambe nti mwami Kwezi gwe leader kino kikoze buki obukikoze bubi naye kyusaamu ate oba tokyusizza omanyi obutakyusa bwe bunyiiza abantu omanyi nti bwe nkulinnyako wano ne gamba sole kyekikukakanya omutima kakati wenyiiga nga gwobbye sente z'omusolo samweya n'ozitwala butwazi ate n'osigala nga okajjadde n'okomawo n'otugamba nti nno zo sente zayita mu mateeka
zino sente agamabaati gajja gansanga mu lujja ngagabuuka amabaati gago ebyo byamabaati bibyo naye kwegamba tuli basajja bakulu tuli basajja bakulu tukwatibwe ku nsonyi oba otegedde tuyinza gamba nti amabaati gakusanga mu lujja sigamba amabaati tuli basajja bakulu lindako nkugambye abaana tubajje wansi nga tubalaga ekituufu kye balina okukola ki okukola basooke bafollowing ebintu ebirungi naye akati sookolireko mwamikazi abaana b'abasajja bano ba ministers baani ababbye eggwanga lino bo banaakula balina kyakulabirako kyeri bakadde baabwe nyinza okukuwaako sitole emu nina abagagga bangi bemmanyize si baminisita sigenze ku bya politics nga tebalina gwe baasobya ne wakatonda bwe baafa tetumanyi oba yabatwala mu jjana oba mu geyeena naye ng'ebintu byabwe biweddewo nga bisaanyeewo omanyi kyekiri kyegambye kya processing kakati ng'omusajja abadde asuubula emmwanyi waffe butambala najja n'agenda ku level eyo zikuba mu n'azirostinga n'azitwala e Bulaaya n'agaggawala processing abantu abasinga processing yebalema kyova olaba ne bw'ofuna sente eziringa amazzi nga tezirimu that processing you will come back nga tozifunye ku mutendera you will come back to zero omanyi lwaki ng'oteebya entebe ne bazikuyiira waliwo strength endala gye weetaagamu to maintain that status okaddiwe ne sente zo waliwo strength eri invisible naye ng'eri nakyo yoteeka okuyitamu okusobola okukuuma sente ezo yaki approach processing kati omuntu omu ayinza okufuna miliyoni 2 essaawa zino ne munne n'afuna 2 5 years later oli nga mugagga ono ng'ayita tembo ontegedde lwaki kubanga ono yamanya processing ono ye yali consumer kati consumer ye bwazimugwako ng'agenda mu supermarket anti mumanyi ya nnyanya waliwo ey'ennyama waliwo ey'ennyaanya waliwo ey'emmotoka waliwo ey'abakyala supermarket ziri nnya kakati gwe nazo weeziriza abakyala anti nkugambye supermarket tobagula buguzi naye kyengezaako kugamba engeri gy'okozesaamu sente ezo supermarket zoba oyigidde anyway kati kyetugamba mwami Kwezi nti nze mbadde nsaba nze ondeese ku mukutu guno kuyigiriza abantu njagala abantu basomese ngeri ki gy'oyinza okugaggawalamu tugoberere God is processing tubeere bavumu tubeere n'amazima nze amazima nabagamba gali njija kugundi gegakutuusiza wooli zena ettaka ly'eggomba liri Mayanja lyali akubirako enkyakaali naligula $9.5 nga nyinako 3.5 nga naye 6 simanyi we ngenda gujja emyaka 2 emabega oyagala nkikuddiremu 50 acres 54 acres wazigula $9.5 nensasulako 3 naye nga ne muzeeyo oyo bamubanja 9 mu banka aba Centenary bagala kutwala ttaka olwamuterayo zino 9 n'asigaza 2 yawoowako n'omukyala weyo Butambala yawoowako n'omukyala yawoowako bereto sente zaali kandoza alina obwana nga 3 bambi n'afa naye okyegera kyegamba nti abantu bangi bwe balaba ebintu bye balaba bwe biti kati ate njala kulagayo n'akalala John nabadde ku TVM nendaba politician omu ng'alina munne gwavuma era naye ndowooza politician stroke soja beevuma ng'agamba ono mwana wa gundi muki musiru kati naawe avumye era oli musiru there is no any human being alina measurement machine emeasuring obusiru bwa Kwezi n'obwakazi bwe nkikuddiremu ate bikolwa ki omanyi waliwo akantu akamu koyinza okugamba nti mutabani wa gundi anywa omwenge ate mutabani wa gundi yanywa enjaga akola atya okategedde omanyi ate nawe tufuule mubagezi otegedde gwe mutabani wa gundi kale omuvumo olw'okuba nti nanywa kagundi kano ako kakaawa nokaawa naye kali aka white glass kakati gwe ate anywa ejjako kuba ye enjaga ejjako Are you getting my point? So me I fall out on these politicians. Buli omu abasha peninga bulongo. No, bonna bawumula. Kuwumulamu omuntu amala okukola akola ki? Omula katete kitegeeza nti musiru. Ntegedde. Buli omu ayina empumula gy'awumulamu. Don't judge any humanity according to his dressing, according to his looks. Are you getting my point? Nkutegeera.
do not judge humanity according to his dressing, according to his looks. Mwami Kwezi simanyi strength yo Katonda gye yakuwa. Ne yange nawe ninga zinange ninawe ninaamaanyi. Naye yanga togikola. Nawe yo sigitegeera. Kakati twewe respect for the better of this country. Oyina amaanyi no oyina obunafu. That hooliganism must stop. Jo mutabani waffe ono gundi yakubito MP ne nkugamba ku kamera yo. Osanga ya mukutoli na awaluma naye kwe kumukuba. Bwe tuba tetwe respecting nze actually omwami simuinako buzibu. Simumanyi na mumanya sina neza ake mumanyi manyi taata we. Bawa ne waffe Mityana. Actually takali yange gomba eri gye wajja. Libodalinga ne Mityana ono wange. Yes, era bo bireno bakutwala Mityana obireno. Naye nze ekinnuma eki kibu. Bw'osanga kabaka wa Buganda takwatako. Ngenda kuddiramu ebintu bingi. Nga gwoli wa ankole. Nga kabaka wa Buganda ddala tali mu line yo. Tomwogerako. Muveeko. Tomwogerako. Kubanga emabega wa kabaka wa Buganda waliyo bakwezi ne bakazibwe. Abaagala Ssaabasajja. Bw'osanga Museveni tomwagala nga toli wa NRM tomwogerako. Mwesonyiwe. Are you getting my point? Nze no ngeza ndinja kugamba. Linda yakwata sente zaffe ez'eggwanga. Obuzabuza nkugambye bwe nti lindako. Bw'osanga kabaka wange Mutebi nga toli Muganda nga ddala byonna byakola bikuluma nga ne bwayitawo mu kubo kikuluma nga ne wasula ebbanda mu lubiri ekikuluma nga ne statement gyakoze ekuluma gwe sirika tomuddamu kubanga si wuwo. Ekyo nkikkiriza. Lindako. Kubanga kati ngenda nti ku pate. Bw'obeera President Museveni tomwagala wa NRM tomwogerako. Bw'osanga Bobi Wine nga tomwagala wa Nuupu tomukuba mayinja kigenda okuleeta emirembe mu ggwanga lyaffe. Lwaki? Bino byonna biggwera mu katemba waki. Anti Museveni mwogerako soko lindeko nawe kazibwe. Museveni mwogerako bwinti tunule eno sebo ngajogera. Accounting officer sebo. Mwogerako kubanga muwo musolo gwange ngwanzi. Ssaabasajja sina kyemmuwa. Yensonga laki sijja mwogerako. Bobi Wine nja mwogerako. Opposition parties obadde manyi bazuwa nazo percent. Ibi anti Bobi Wine yensonga laki mwogerako. In billions. Obadde kimanyi kubanga ali omusolo gwange Bobi Wine billioni 3.8 zibamuwa zange mwogerako. Ng'omuvuma ng'omwogerako bwogezi. Sinza kumuvuma. Okay. Ne President Museveni sinza muvuma. Okwogerako kyeggamba. Yogera. Naye ngo oba wabula oba oteekawo embeera nga nawe bojja wano noga nti ni abasajja bali mu gavumenti mulimba sente zino ezeddwaliro lino mulimba mwandibadde muziteekawo ezikozesebwa oba towabudde wabudde kakati akokuwabula si kikyamu naye mbadde nze ngamba respect okuvuma kibi weerabidde kuba kati atola owekitiibwa Katikkiro wa Buganda in fact kati senga ngwe nkubuulira nali emmengaawo nga kojja wange owekitiibwa Mulwanya Mulise Mogerere anya point nze ku lukiiko lw'abavubuka nga nze muwanika. Wawulirako Steven Samba we yasomeranga mawulire g'oluzungu emyaka tegiwera 3 emabega abiri meka baba Katikkiro nga fena tuli wamu Peter Mayiga yakamala loyo atandisawo lo farm ye biki fena in fact leka nkubulye group gye nali nayo kati ogenda kutya Peter Mayiga was part of me owekitiibwa Katikkiro Bamedi Nsereka abo bali bayingidde mu CBS awo ne baba part of us. Steven Samba nze nali muwanika naye nga tewali naki na sente zowanika owekitiibwa Kabuuza Mukasa bo babuuze naye abalala bonna boolaba kati omanyi nze embeera wano nentunula abalala bonna benkugambye mbawulidde abalala bonna boolaba tetwali nabo abali Mengo awuliriza ab'Emmengo sibaveeko abalala bonna abagamba nti ffe tufiira ku kino tetwali nabo Emmengo oba bakiwakanya ndi ku TV ne baluwa ya Katikkiro nkiyikola ki ogirina njina nga nnondo okubeera omuwanisi ku lukiiko olwo era twatuulanga mutwekobe nabo beggambye wekitiibwa Peter Mayiga tik yaliko wekitiibwa Kabuuza Makasa tik abalala bonna tetwali nabo kati nze akubuulira nga tewali nnusu Mengo bw'emala ogeiningamu akasente k'okusasula abantu abo bonna olaba bakuba enkyakaliro bategeera nti Mengo ne kabaka wa buvunaanyizibwa nti waliyo akantu akamwanyi gye kali boss kati kwegamba senga abantu tumanya nti kyekiri kyegambye twewe respect kubanga mujja kuleetera ffe abamanyi ebingi tuveeyo tugambe bano ababadde batabimanyi nti ebituufu bye bino kati nkubuulidde Peter Mayiga yabeeranga nange mu lukiiko olwo
naye muvubuka era ku kyakatikiro muwatiike Oweekitiibwa Peter Mayiga otegedde nkutegeera mukulu wange actually namuyitanga mukulu wange Medicine ko twabanga naye Steven Samba yali muwandiisi ku lukiiko lwaffe Oweekitiibwa Kabuza Mukasa n'abala twalinga 12 ne mu bano boolaba bagamba bona actually let me tell you waliwo ebintu ebimu olumu ebikolebwa n'ogamba nze kyova olaba olumu ngenda ku bintu nenkikola nenkivaako nenkirekera mwana agiwadde kubanga omutwe gwange mugezi nnyo okuba esitinga obudde n'abantu nabayo osikabusooti nkugambye bwenti Oweekitiibwa Peter Mayiga ndaba mu kamera wano akakiiko ke twaliko naye nga nze muwanika nga tetulina ssente yaliko ontegedde abalala bonna boolaba bakuba enduulu tebaaliko goza kabaka watukira okuba obwakatikiro abatakusomye nnyo abakusomye kakati kyetugezaako gamba wano mu kamera yaffe twewaŋŋane ekitiibwa oba omanyi ebintu ebivundu nga byonoona Buganda ng'oli Muganda tobijjaayo oba omanyi ebintu ebivundu ebyonoona Uganda ng'oli Munnayuganda tokola ki tobijjaayo kubanga at the end of the day ng'omanyi ensi ewoomanga Uganda nze Bulaaya bwe ngenda nagenda Bungereza first time yange nagenda okuwulira obunnyogovu tiketi nagikyusa after 3 days ne mbagamba nze sisobolawo wano nzirayo munzizeyo kutookeranga kasana kaakabi era abantu abeebyeno sijja kubisobola boosi wano we wasinga in fact abantu bababulira amazima ntambudde ensi zonna ensi esinga okuba ennungi Uganda lwakuba ffe tuganye ogifuula enki ennungi tetwagalana Muganda wa kukyawa kubanga omusinziza ssente Muganda wa kukyawa kubanga oli MP Muganda wa kukyawa kubanga wazimbye ennyumba ennungi ekyo ekintu bwe kitatuliva mu mutwe kubanga bwe tubanga tuzimbye society ey'amaanyi kati I can give you an example if I was still in Mengo nze kyenaali ba advise nze waliwo obupoloti obwo kabaka Sir Edward bwe yaleka akafo kamanya ak'abennyonyi kati awo bwe tuzimbawo ekizimbe nga tulese siringi 10,000 ezi kati kambabuusa abo abatamanyi 10,000 ezi ekika kyange kiweramu abantu abawera emitwalo aga 10,000 ezi tuba tulina obuwumbi mumeka 6 ebumbi mumeka 6 nga tuzimbye storage building y'abaana b'abennyonyi abanaku mutujja akasente akabayamba Nakinsige Foundation Ngabi Foundation twavaayo naye obongo tuba nabo netoga kambaleke lwaki tembawa ku mageza anti nkubuulidde siringi 10,000 tobajjako na mutwalo so basically ebyo byebyo naye nga nkibawadde wano ku TV batandika okuyiga okukwata kubanga nze kyendabye kimu Mwami Kwezi ebika byaffe bigenda bikola ki kanjogereko ku Buganda nga bwe mbadde njogereddeko ddala embeera ebika byaffe bigenda bifa jo abe family yawe baade bagamba nti tuteekeo okumanyigana biki kuno kugenda kwakuba kwa mirundi gwakuna naye nababuuzizza okuva twamanyigana emirundi 3 emabega ani alina essimu ya munne angazi ekyo kibuzo kyadde kikulu nnyo kubanga bwe tumanyigana tukuuma bond nti omwana Kwezi tawasa wakazibwe kubanga twasaasaana abamu bali Mbale abamu bali Ggulu abamu bali Mbalala abamu bali Kalangala abamu bali Kampala naye newankubadde bali scattered muwuliziganya bwe mubanga mumanyiganye mukolewe omukutu kwe muwuliziganyiza mwenna ne bamanya nti abekalangala bafunye olumbe lwa nnaku bweziti ne musindika be musindise bali representative abatasobodde tebagenda abasobodde bakole ki kyekyali ekyomugaso in fact abasajja abo abateekawo ebika bino baali tebaagala DNA zino kola ki bantu kugenda nga bafumbiriganwa ono awasizza ono naye awasizza ono okitegedde kye baali bagezaako okwewala nti abantu ab'oluganda olumu tebafumbiriganwa okitegedde kye baali bagezaako okwewala so back to the main purpose obadde oyogera tufundikira kino ekyoluganda bannayuganda bannange buli family gye mulaba ne bwe baba bava mu north balina kirani zaabwe balina ebika byabwe n'abo mu western balina waliyo abaliisa waliyo abaki bonna mbimanyi naye abantu kirani zaabwe kalica tugigumiremu kalica yeyokka esobola okutufuula abantu obumuwendo mu nsi yaffe okuuma ennono bwe tuba n'ennono mubaamu kabanandaba batya n'ensonyi anti kabanandaba batya ensonyi ezo kintu kikulu banandaba batya ng'akoze ekintu kino mwana wakazibwe banandaba batya n'abaleka so to maintaining culture zaffe era njagala tufune programu nga nze nyemphasizing abantu kugumira ku culture zaabwe Uganda eno gyeraba lirimu abantu balungi abantu b'omu north nakola nabo baagala nnyo abantu
abo mu north oh bagala abantu nze actually a tribe gye nasooka okutegeera ebeera mukwano gwo ddala ya mu north ate Obote wazaalibwa ddala lira nyinayo mukwano gwange bamuyitanga Odulu Smith omusajja yanjagala nga ndikana kato nga nyamba nga tamanyi kyalinzijamu nanyambira nno ddala ebyo ndi bigambo of camera nanjagaza abakyoli bonna abo Mr. Odulu Smith jaliyo naye tamanyi luno olulimi ajja kundaba ajja amanyi kazibu yakuza Yesu so abantu bonna baagala bannaabwe naye tukwatagane ffenna tuzimbe eggwanga lyaffe nga tulizimba lwakwagala bw'olaba nga waliwo obukyamu tovuma Katikkiro wa Buganda Mwami Mayiga kubanga tomanyi gy'avudde ne Kabaka bw'obaawo ekintu kizibu kyondabye nange kazibwe don't abuse me abantu bajja ku mukutu gwo nibogera ebigambo ebitali bituufu okay nze saa kumanya tribe yo ne gye bakuzaala gwe vuma bw'olaba nga mu kuvuma ofunamu ssente so nga bonna ebuuzaako waalifunye ekirungi gwe kola ki gwe vuma bw'osanga Museveni kati abamuvuma n'ennaku zino babakwata abavuma president jo babadde tonasoma mawulire mu kooti y'Entebbe magistrate court bakasiba 7 kubenga omuvumi akantu akafanana naye nimba advisor mwe mulimu abakola ki abavuma abantu omuntu nakwatanga Katikkiro w'Emmengo oba Kabaka waffe n'amuvuma in fact one time nawulirako okunyiiga nenyamba naye should I do it naye neŋŋamba kankireke naye ekintu ky'okuvuma bannaffe kintu kibi nnyo omuntu n'owemulira ku TV tulina abaana tulina okuteekawo society Mwami Kwezi mwe bannamawulire nkulaba obeera ne Mwami gundi ono omusajja omweru munnamawulire senior journalist Stanley mbeegayidde mutukwatire ku bantu abagera ebintu by'obuwemu ku kamera mu nsi yaffe y'abantu abagunjufu Uganda nsi y'abantu bagunjufu gw'obadde okimanyi nti nazi kuno abantu bawano nga tebannafuna ngoye beebikanga akabugo wano ne ku mabeere era bagambanga nti nno ngenze kunoonya kigulira Magala eddiba okategedde kwegamba abantu baffe baludde okuva edda nedda nga batya nnyo ensonyi naye tuddemu president muwagira abantu abamuvuma abakole ki abakwate ne bwavuma Kwezi naye naye bamukwate kubanga omuntu abakyavuma munne nange ndi muntu lwaki bamvuma omuntu asitula atya MP namusitula amagungu amusuule imagine okumusuula naye muntu tusaasireko ku bannaffe okay bo balina emirimu egivuma bavume waliwo gye ya commenti nze ku kamerayo olwokuba nayogedde ku zaake so nanvuma ekigambo kinene bwe kiti tunulako ojja kubala gumikutu banvumye nga 2-3 naye gw'okyokuba nti oyagala zaake nze tekinjijako magezi genyina kaziwe okubeera nga ndi mugezi kuwagira zaake tekunvumisa ate tekunvumisa Mwami Museveni kubanga tekiba kyamakulu ate okuvuma Bobi Wine tuzaalibwa naye wali kanoni baneiba bange otambuzaawo bigere okuva ku faamu yange okutuuka Bobi Wine kilomita 17 kati anvuma tamanyi na Bobi Wine we bamukola ki bamuzaala otegedde nze mpangala ne baganda ba Bobi Wine Kanoni ebizimbe byolaba byonna ebyakalina mu tawuni ya Kanoni bya muganda wani wa Bobi Wine byonna nga kalina nnya abadde akimanyi oyo avuma abantu nga musajja w'amaanyi mukozi tatabba ate sente siza politics mukozi muvubuka mukozi asimba kalituusize akola tabituula family eyo baali bakozi kitaawe Bobi Wine yalina 6 square miles ewaffe wali oba bayitawo ka bankoni ttaka yalijjawo yali mugagga yali mukozi abantu baakolanga era ihadi babatunzeeko ekitundu ne Bobi Wine ku mutu ne Bobi Wine ku batunda yabaddeko baguzaako president kakati obuwumbi 28 obanga ojeeyo bina anti wuliza bw'obwena n'olaba emboozi nno nyina nnyingi tetunagenda no ku mulamwa naye ate nno ng'osigaze eddakiika 9 tuddeyo osigaze eddakiika 9 ogende wandeetedde ki nakuleetedde ekisaga kya Guatemala oyagala kuyigamu ki abantu bakifuna batya bakisimba batya kirina migaso ki webale nnyo Mwami Kwezi bannange akadde katulidde empinga tujja kuddayo eri twewe ekitiibwa kabe Bobby I respect him kabe Mwami Museveni let us respect each other oba mwana wa Mwami Museveni toddamu muvuma mu public watu omumanyi ate nabe bijja batwaza mu komera omanyi okuvuma musango obadde okimanyi nkimanyi nnyo kakati bwe banamutwanga mugamba babi naye bo tebamuvuma oba okitegedde bo basirika temwevuma bana byabufuzi okay ekisagazi kino ekyogerebwako Guatemala bwe mala okuzaalibwa n'entegeera nti ndi mu nsi kyaliko ewafaawo ebugoye Butambala ab'Ebutambala bakimanyi ew'omwami omugenzi kati yafudde alina emyaka 10 mukulu wange kuba maama we yali ssenga wa maama wange omugenzi Sepiria Tamale yafudde alina emyaka 10 mu ye yasooka okuba n'ekyuma ky'emmwanyi ewaffe
kati ndowooza otegedde mwanyi bwenjimanyi mukulu wange kakati mukulu wange oyo yalina ente ze enzungu nga 4 nga ndi mwana muto mpeza emyaka 8 era abaazibawa baabaweerangako omuddo ogwo gwe bayita Gwatamala kakati bwe tufuna obutabangufu mu nsi obote tu Idi Amin awo beekuba biki ekisagaze ekyo ne kibula nekibulira ddala kirina entondo anti otakirabirira tekyagala muddo ate satin kyo tekyerwanako bwe kiba kikyali kito tekyagala muddo kirina okutuuka somewhere then awo kyerwanako nnyo kati ate bw'omala okukitema ate kiba na strength eba y'amaanyi nga bw'olaba bw'otema omutuba oba ekikajjo bw'otema kiba ne strength ki y'amaanyi n'okukula kikula mangu kakati ekisagaze ekyo nfuna ensigo 3 nzireeta nzikole nzipropagatingire wange egomba olwozijjawa ensigo ezo nazijja gye bayita ebunjako nali nvuga byange emmotoka nensanga mu kibira wakijja mu kibira nakyo forest anti byali byavaawo neŋŋamba omwana driver yimirira this could be Gwatamala I saw when I was young naŋŋamba nenjijjayo obusigo obwo kuba bwe bwaliko. That's how the story started. To date, we have 55 acres. A few months ago, we had like 51. Now we have 55. Kakati, era nakyo olaba process. Bwe nkuwa obusagazi busatu so obuwezaamu 5 eka 5 mu 3 5 mu 5. Kwamba era process bade ya process kati ngenda ngamba abantu. Ebintu byonna bye tukola mu bulamu bw'ensi eno birina processing. Kati ebadde process. Kati tutuuse awe tutuuse kati ne tumanya nti ekisagazi kimu kisobola okuliisa advantage kati ze tugendako kimu kisobola okuliisa ente meka ente 6 so bwe tuba tukozeseza the silage making machine so kati nenkigezesa ewange nemmanya embuzi zikirya kuba ensolo zino 3 zonna nzirina nina endiga nina embuzi n'ente so zonna sizikoze bulungi ente zange gisaasanga kimpa amataka tugeze 4 liters kyayongerako nempa 7 ku 8 yabadde empa 4 ekuta kijikusa nti kijiwa kinamu nutrients is adding whatever is producing a milk too much kakati ekyo ne kiberanga kya mugaso bwe kityo ekirala bw'otunulira ekyo ekisagazi toyinza kulowooza kiki kivaamu okujjako ng'okoze research nganzi kakati ezo eka za 5 mu 5 emtezo n'endiga zibirira banga ki oba kati ane eka esobola okuwa tani eziri enkalu ya silage eka ekwa tani 2 so nze nkuwa numbers za Gwatamala zojja mu eka fresh ekuwa 40 tons bwebe ekaze ngefuuse brown ekuwa tani 2 kati kisinziira ku numbers z'ente zoyina ente abamu bazifeedinga kilo 10 actually abamu baziwa kilo 7 abalala baziwa kilo 10 abalala baziwa kilo 10 na meka entemu olunaku anti nkugamba kati it is up to you okwate numbers omanye nti tani ina tani 2 aga silage entereke nyine ente 10 so entuusa wano oba mbadde ne ekemu ya tani 2 kati bwe mba nyina okwetaaga eka 2 okufuna tani gibwe kakati ebisagaze ebyo bw'obikaza bwe ziba zigenda obiri obiyira mazzi okola otya silage ebeera soft you don't need to pour water silage hiyo nyini bw'omala ogitereka ogijja bujja wali for example mu tanka wagikuumidde oba wagisibye wagibeirinze mu kikutiya ogitabuti walizo ne zirya nekyo olina okumanya ziba n'ennyonta amazzi galina ziba kumpi bwe ziri ekintu ekiri dry bwe ziva wano zinywere wali kumpi ezitamanyidde kulya biri dry zibirya zimala nezibimanyiira nkuwa example emu ente z'abanyonkole zituuka okufiira enjala mu musana olowooza omuddo omukalu ziba tezigumazeewo nagwo wansi wafuuse ettaka so zimulya kakati advantage endala ya silage amine ya Gwatamala you'll be shocked bwe mmala ogikuba ng'efuuse silage nsobola ogijjamu biogas senga ngikumira mu kifo ekirene bwe kiti nga bw'okiraba yo nempa biogas ate biogas oyo ne mujjamu ne mufuula LGP gas afumba mayumba gaffe nenfuna green energy nawandikidde omukulembeze w'eggwanga simanyi oba ebbaluwa yagifuna naye tugezaako bambi omuyambako fe abakoze ku buli research namubuli ekyekigaji n'apiikinga kati mubuulidde biogas nti gaasi yena gwe tuyingiza mu ggwanga gwe tukozesa mu mayumba gaffe tusobola omujja mu kisagazi kino
lwaki si kiri kino kiwera mangu kiba kingi ontegedde kino kiwera mangu ne tusalawo kikola. A friend of mine from India buyanda banga nchina nankubira simu nanga kaziwe I want to partner with you. No, of course omanyi processing which we are still on what then nindam nangambe ekintu kyoyina mwana gwo ina gold. India amasanyazi ne gas tukozesa mu nyumba twakyusa da style kati tukola kino because we are many, the supply is too huge. Kati akasenta akava mu Uganda ne tugula LGP gas twabadde tu processing tukolera wano ne tank ezo zenyini ezigenda mu LGP gas. Umanyiti buli makamu ne mu Uganda yonna twabadde tulina twabadde bamanyi nnyo nagambye nti bwoba oyogera kuba scientist PhD what mu Uganda ate nga luwa gamba nti akasagaze ako bakasimba acres meka ne kabalima n'okulabirira kali kafa akakadde naye kati tulina Guatemala anti kyetukola kiriwo ekiti kasenga abantu bangi bamulima n'abatalina nte ne tumubagulako nga papasi yayo yakola mu LGP gas. Ekirala obadde okimanyi nti ate tusomujjamu amasanyaze ne gagenda ku national grid era nagwe netugatunda mu nsendala ezina demand y'amasanyaze nga kati ekisagaze ekyo nga mukiteeka wansi mu turbines zino ezikikuba ne zikola amasanyaze ne kikola ki? Ekisagaze ekyo lwaki oyagala science wange mukulagire wano twaze kuyiga tuzimba etanka ennene eringa nga bw'olaba siren ekuma sijja kuwa science wange ekuma ebirime kati weno gye twagitadde wansi walimu kale kankireke waliwo values eza science zesijja kugamba eziva wali abantu bajja kunzibyako idea yange giveeko gobadde tokimanyi nti nno n'obusa bw'ente n'omusulo gw'ente abantu bajja mu biogas ekyo nkitegeera kati biogas bwemba mukoze mu large capacity nenteeka pipe zange wali ntandika okufiiringa ate tanka nja kuweerezaako olabe science bwakola toyagala gaba formula sagala gigabira wano formula sagala gigabira wano kati olabye advantage y'ekyo ekisagazi kyokka ate fertilizer era kivaamu ebigimusa senga mba mmaze okukikola silence kibeerawo nenjiwa mu lusuku ate mbeera nkoze nakyo fertilizer kirimu bingi kakati gojjeko gwe bantu bameka bakirimye waliwo abantu abamu abagamba bakiina naye abantu abasinga bakiina ku myala ku nsalosalo z'ennimiro ebikolo 7 ebikolo 3 ebikolo 2 abaali basobodde kimaintainingako tewaliwo alina eka 2 za Guatemala mu Uganda. If is there let him comment atugambe nzina wana tuweereze ne ku bifaananyi okitegedde naye ffe tuli willing okuyamba eggwanga lino. Waliwo abantu abamu besijja kwogera mannya ku simu wano bazze babadde banvisitinga ab'amaanyi abalunzi ab'amaanyi naki naye nga bambuuza ekintu kino kikola otya ne mbagamba the seeds we have. Waliwo omwami omu gwe twaguzaako ensi naye is a big gundi a breeding akola yali into breeding azaaza nte azaaza naye alina nnyingi bolani yajja ne muguzayo bya 10 acres recent. Abantu bankubira amasimu bangi bajja bakyetaaga kuba bakitegedde bw'oba omuvisiti okitegeera kuba ogukola ogusanga gugeze gukoma eri bwe guti kati n'omanya nti ente liyale ddala olina mashini ekisala oba tulina silage making machine era ezange era nazo bwe tuba tuzifiidinga tukiyisa wano ne tuyiwa ku sowaani naye nze nziwa fresh kuba ndi mugagga si mugagga wa sente wa Guatemala nze nsinga obugagga wa Guatemala kati muzwa bino ebiri fresh tuzwa n'eryokeera n'eyiwa amata amayitirivu ne bakamana ono nanywa n'ekikopo n'asamba katonda wange so naffe twagala ku upgrading farm yaffe egende ku fattening. President Museveni talina kinakani ekyo kisagaze kyatenga mu era we yamala okumanya nti time ente z'abantu zifa nakinaki naye mulabe ennaku zino tumulaba ku TikTok banange omulimi 4 acres mabi kimodo kati kyetukola tusimbeyo ku muddo gw'ente namwe abalimi emphasize musimbeyo ku muddo gw'ente naye yakatandisokka ku bakalango naye muddo gw'ente bajja mugamba simala ku loli simanyani mayi ba scientist bawano balimba bintu byatamanyiko kati kankubuuze ekitta ente y'omulaalo mu musana si pasi kyakubula omuddo kasita gukala kati nze wembeera ne Guatemala wange nga namuterese nga silage ate ebya science byoleeta bigira wange ate zimulya ne ziwomeroka ninamu n'ente nyankolenzi zitomera ne zinaazo nga zimulabi zimuwomera okufa obufi zaagala Guatemala anti awomerera alimu sukaali awomerera goowa kiringa ekikajjo kya goowa ennyingo yakyo kyo kinene kati ne bino ebinanka n'ebiyingo tubikuba tukulashinga ne bivaamu obuwunga
enteneso kenuna akantu akawomera bade banyitide gira bikola bino byokka ne system kyona mu kikuba advantage actually bobanga toina olusuku olunene. I would advise you also to plant 1 acre of Guatemala. Olusuku luno bw'onoonya ebintu ebimala kinga toyina nte ng'otema Guatemala ng'obikka mu lusuku ng'ate olusuku lubeera lugimu. Anti ekyo nakyo nkikubudde advantages za Guatemala. Ne mu mmwanyi abantu abamu abaagala okubikka emmwanyi, I would advise them oba yakulima mmwanyi nnyingi jangu waffe ogule eka z'okkumi eza Guatemala omutwalo omusimbe mu myezi 3 ajja kuba akuze oteme ogenda obikke mu mmwanyi zo toliddayo kukaaba. So a solution kati solution advantage nyingi z'ekintu ekyo mwami Kwezi. Nina ensonga njagala okubuuzaako gye njagala tumalize nayo. Okimanyi ne gonja mulima. Olima ne gonja 41 acres. Gonja plantain. Omutunda ludda. Nagenda nenfuna ensigo ew'omwami ono w'ebuloba EGT. Amanyi bulungi. Era gye najja ensigo naye ate yamaliriza akomayo wankazi abantu abambaga ensigo nange sityalina mbasindikeyo. Kati gyali gonja naye boliboze atuuse okugira twakatema emyaka 7 tu harvesting for the last omutunda mu lukaya omutunda abeerukaya ate nsobola obaguza gonja bamutembeeya gonja gwe wamulabyeko wano wetutudde nti waliwo atambuza ekibbo kye bamunona gonja bamutembeeya enkuta bagigula 3 kitundu ku nnimiro. Ekyanya encouraging okukola kino kyekiri kyeggambye tuve mu muzannyo bannayuganda oba kyetaaga kubaddemu batukuba embooko okuddamu okutegeera batukube za kutegeera kunoonya ssente. Wuliriza gonja namugenda emyaka nga 9 emabega ngenda nvuga ngenda empondo awo waliwo omwami yali chairman we Kasese yali mukwano gwange Kano Mawa ngenze mukyalirako awo ndi mu side awo nene ngaka ngendeke wa Kano Mawa mubuuzeeko kuba ina ki yali anyambye omanyize seerabira kati bwe ngendeyo mubuuzeeko ne nvaayo bwe nti ngenda okusanga nsanga lole ya gonja eva Congo nga bwana boogera Luganda of course naye nga eyingidde emaze okulosinga ng'omwana mubuuze omulenzi kyowaye gonja yammeka wano emyaka 10 emabega emitwalo 3 kitundu ku boda kilomita bimeka 5 3 kitundu ettooke nga ligula 3 wano nempikinga nze mpikingirawo neŋŋamba njangu egomba olabe nina entembo yewagonja buli agitunako agamba oh my god I'm sharing the picture with kakati omwana n'abantu bano bibateereko nkwegaidde bibateereko ku gundi yaffe balabe entembo yagonja byenjogera bamanye si bya story nze soogera story. Kakati omuvubuka n'omugamba ensigo olutandika mugamba nvunire ensigo yapipira ensigo tizamulema. Omanyi bw'oba ojja ekirime ekkongo ekyokulya it is easier okuyingiza Uganda oba okugenda Congo. Okujja ekirime live plant from another country to this country you need a phytosanitary certificate from Ministry of Agriculture. Katulwa kulutya anti byamulema naye nga nimba nze ngenda kweza kati ninjija ningamba njija agonja nentandika ngo munoonya muno wenfuna ebikolo 10 wenfuna yabi naye nga biwera omuntu omunangamba nogenda ku Egypt omwami wa Egypt ebulobo yanguze ensigo nyingi mitwalo na mitwalo nensimba era kati gonja nze sejusa njagalo sibule abatulaba bulungi abaana bwoba omulimye era bana Uganda omanye ensi yonna the whole world gonja is on market. One challenge that we have as a country tetumarketinze bulungi bintu byaffe outside Uganda kubanga kati ffe tulina emmere eri extra nnyo. Olaba China n'amatooke gennyini gano bwe tugakaza n'ogatwala nga makalu bagalya tebalina mmere China ate nga bangi China embizi bagifumba n'ebikuta byayo n'ebyoya n'ente bagifumba n'ebikuta byayo kubanga tebimamala tebagijjaako ddiba tebibamala si bana ba upper class. Kati ffe bwe tugenda nti kyenaggambye temukola research ffe twagenda eggwanju eyo 2.5 tugendeyo mu butale tunoonya tuyiriba kati embizi nasanga lumu embizi bagifumba n'ebyoya ntibaŋŋa nti sebo nti wali mmere tewali kye basuula ekintu kyonna tetusuula kasaki bamusupu otubuuta kusupu nga tubaawo kakati olabye eggwanga lyaffe likyalina ekizibu eki kya marketing. In fact bwe natunuulira nga baguze ennyonyi zino nasanyuka naye ennyonyi gye twetaaga kati ennyo nga Uganda obutasuula mawolu ku kkubo twetaaga cargo plane tunoonye obutale nga tuli serious. Bambasada baffe abagenda mu nsi batudde mu zi office we pay them in dollars. Kinuma ate mwe mugenda ne mugamba President Museveni no
kwezi ekikwambaza gwe ne weyita excellence bakutumye mu nsi Abamerika obalaba agenda okujjana asooka kunoonya wali mafuta tomubuulira ebyo n'agenda n'anoonya wali gold n'ategeeza ensi ya wali mineral bajja ne GPS ne bakebera bye bamubuuza bye tebamubuuza birala naye abaffe bambalanga bweyambadde suuti n'atuula mu ofisi padiemu simanyangulya air ticket abatambulira na mu business class naye obwongo zero. Sorry to say twaganye okuvuma ensi yaffe bagimenye. They are commercial touches in embassies. Bwe tubagambako nga munyiiga President Museveni mumumenya muzeeyi mukwano gwange mumumenya labayo omusajja bambi labayo omanyi bano bali tuli mu analog oba bakyali mu .com tuli mu bali mu .com bakyali mu analog fe tuli mu ki mu .com oba ba minister ababe tutuma mu embassy zaffe naye bo bayina wadde AK mu bwe twasobola okulima wadde tugamba bwe tukutuma as a commercial touch in the embassy. Get out there, find out what product of Uganda can be sold here. It's very important. Bine bya standards byangu SGS weri wano manyi bagenda ne batukanga standards fecho gamba nti tusobola kugamba nti ekasanda obe butambala yo abantu bayo balima organic tubalondamu kyebaagala kye tukola kubanga tunoonya katale bw'otugamba nno tulime emmere mu biveera tujja girimamu ne gavumenti ejja kwempawalinga abantu ebeerenga ebawa ebiveera ebyo balimiremu munda greenhouse nti tufune obutale kubanga boss employment kati bwe mbeera ne greenhouse ku eka 5 mbanja ku employinga abavubuka 10 gavumenti mbanji tikudde omugugu nakati fe abemployinga abantu okigedde so tugezeeko okubeera focused ku kintu ekikulu ennyo ekyokulaba nti ensi yaffe tugitunda. Njagala ku meetingako bakomansa atachizi bonna njagala ogambe Honorable Jeje Odongo atugamba abayite oba bayite wano mu kizimbe kye tubavume nga tubasomesa okunoonya emirimu gya Uganda gye tutunda ebintu ate sigenda kusiibula bwenti waliwo akantu akatono kembadde njagala okuyisa wano ekizibu kya Buganda ne Uganda neddako ne central government sitaka mukyekwesemu bwekwesimu abakubi abayaaye ekizibu kya Buganda mu kibuli President Museveni nti abaana baffe nabo basomi babawe emirimu kati mwe mudde eno nga mumwekwekerera nze kimugamba nzeka mirimu gye muba mumuteeka ku pressure. Let us balance in what job sharing kubanga nze mutawani wange yamaze masters mu biostatistics mu zammwe simanya munange batugobye kati mugenda kubeera ba copy pack ensiro erigwawo ani aguleta keri abantu abasomi ne bafuna sente abantu abakola ne bafuna sente sibe baguleta keri ni wangambi yagala ni manager naye manager mwetaaga by the way naye netaaga myaka 4 plus bantawanya oyagala manager njagala manager I prefer woman with experience of more than 5 years nga managing a farm enene tajje no ngaloza agenda ku managing enkoko 3 biki tulina ebintu mu 10 ayinza okujja ng'agamba nze ngenda ababikaziwe kubanga bangambye enamba muwe yiyo batawanya bajja kunsumbu kaba kuntawanyize bawe ya bawandike comment ku gundiyo nze nja kukubira nja kumanya atuwandikiraawo okay tukambawe email bawe email yange eri rodnab2000@yahoo.com obagamba rodnab2000@yahoo.com application egiwereze okwo ne CV yo rodnab2000@yahoo.com mwami kwezi n'abakozi bennyini waagala n'abakozi mbagala naye njala bali disciplined sagala bakozi bakika nga bakukwata jembe bakozi bakola bonna abejembe abaletera ente ebisagazi abagenda okukola kino nakiri guno naguli mingi emirimu mingi twetaaga abakozi nga bameka 10 plus nga naye bali serious naye nga farm manager yasinga obukulu balange farm manager tumwetaaga gwe bw'obanga tosoboddeeyo kuba ku abakyala tubawa nnyo omulimu mbuuza lwaki abakyala baba committed tewali yagasajja eyo ku faamu baba committed nina abasirikale betumi managinga the way we manage it kale mukube ku simu yange ey'omulimu muweerezeko by the way message 0705 822 994 baagala farm manager n'abakozi experience myaka 5 kakati wonjagalya onanze atayina experience bamba baliyigira ludda tebajja kusoboka kubanga nakati waliwo ampandikidde resignation
nakamufuna wiiki emu naye tasobola manyi baba bamanyi faamu ya nkoko 3 embuzi 3 naye embuzi kirege banange bedize mmwanyi omanyi UCDA ataddeko akabadi kayo omanyi abantu baba bamanyira okukwata kasente sente wakiri omwoyo omutwalo nabeera ngaawomerwa kati bwotwala muzenga oyo n'atakwata ku sente n'abantu baffe bagambe balimenye emmwanyi bave mu eno story obadde olina kyogamba mbusima balese etteeka nga ligamba ki tujja byogerako olulala obudde butugenzeeko bwe ntyo bwe mbadde ne mwami Moses Kazibwe tubadde tuzze kubayigiriza ngeri ki gy'osobola okufunamu obugagga omusajja ono avudde wala naye mukama amukutteko osobola otya okugaggawala nange neewaayo mukama takwata olina okwekomiitinga ebyokwesaasira mu biveeko